Bana batagize kigwe kamutege. Gavumenti ya Katikkiro akapapula kano. Ekibinja ky'abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ekyakulemberwamu Katikkiro ekyagenda mu nsi za Buwarabu ne gye buli eno kikyagenda maaso n'okukola emirimu gy'Obwakabaka kw'ossa okulambula ebintu eby'enjawulo. Olwaleero Katikkiro ne banne basisinkanye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'okusiga ensimbi mu UAE n'abalambuza ekibangirizi ky'amakolero era nga bagamba nti kino amakolero agakirimu gakola omusolo gwa bitundu 12 ku buli 100 mu nsimbi eziva mu masaza gonna agakola ekyondo kya Buwarabu. Katikkiro mu kwogerako ne bannamawulire be yatambula nabo agambye nti eno bayizeeyo bingi era nga bakyayiga bingi ne balowooza nti byakuyamba Buganda okwekulaakulanya okudda ku ntikko. Emyaka giri 40 gyokka okusinziira Katikkiro bano bukyanga batandika okwekulaakulanya n'ebingi bye batuuseeko ebigwana okuyigirako. There are lots of inspiring stories that we can take from you. Uganda has enormous potential. It requires to learn from those who have moved ahead of us in the different areas, in commerce, in industrialization, in tourism, in agriculture. And I think this is one of the best stops one can make. And I look forward to establishing collaborations in different areas which can bring mutual benefits to Uganda, to the Kingdom of Uganda, to Sharjah, and to the UAE. So I'm very, very pleased to be here, and thank you very much on behalf of my colleagues for finding the time to host us at your chambers, which are magnificent, very beautiful. And we shall be back sooner than you may expect. Ensisinkano eno ne minisita Katikkiro agamba nti egendereddwamu okutondawo omukago wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'amawanga. Ensisinkano eno era yeetabiddwamu abakungu abalala aba Buganda okubadde Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Haji Amisi Kakomo, minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi, Haji Mutaasa Kafeero, omukungu John Kiyimba Freeman, mpozi okwessaako Oweekitiibwa